Eno Judy abantu abetaga okuwebwa respect edi yawe naye abantu abasinga bagala okumuzalawa. He is the mastermind behind Dream Studios. Yenyini Dreams Auntie Judy abantu tebamanyi bagambo yalina hiti chichi abantu okuba ennyimba ez'akabi generation ine abakamiliyoni baani bagenda nga mbogopa DJs studio n'agikola gye bayita Dream Studios ekoze ezo zikitooka ekifansalira baani bonna oyo gwolaba gwe bayita Eddie yawe atukuba endongo buli wayagala olunaku olwaleero atadde akayimba ng'ayimbira kabaka akayimba ka kabaka akatadde olunaku olwaleero haven't given it okuwanvu ennyo but I know y'omu kubateekeddwa okuba nga bakubira ddala endongo mukwano gwa Dora Namala nga weze emyaka 17 mu mawulire agenda kuyimbira abantu abagenda wetege olwa gundi oyani neteze karo gundi yani matamukisa twagikola mukama wange kagwa yampita nambuuza Judith ekibatu kyeki kaiza utakimanya kaza mukama wange mwana cyako kulisiya abayimbi abasaimoni yacu matamukisa ezimu kunyimbe ezimu yambe kulaba ntegeera yalukana Eddie yawe karo natongo ezimu kunyimbe ezimu yambe kulaba nti no ali chale south yalukwana Eddie mukayembe good song Afrigo band Afrigo teyamuwa yo gundi korabo alwena Rachel Namiro ano Namiro yajja kugatawo kituli cyuli bata bakane gundi ne Karo bata bakane Karo Namiro najja nakwaye kirakawo Afrigo band buli wabanga bagala Afrigo ejjudde omanyi ayimba alongside Afrigo tali mu Afrigo but alongside Afrigo yomu kwantu bagamba nti mujjangu tujuza Afrigo okitegeera buli producer Simonga wajogedde ko wali eri ekamoja buli producer yatuse endongo eno kyenda okuva mu 12 baani bonna bavawwe Washington bonna okumanya omusajja we w'amaanyi nti embiranye yabangawo nga Bebekulu takolagana nani na muganda we naye nga Bebekulu ennyimba azikolera mu studio we kind of professionalism Arena na Lumansi Reira Kayondo Dream Girls Reira Kayondo kuliko Eddie Adamu natuzimbira yo team wetu bwe yazimba Dream Girls no buli omu yamuwa omusingi abayagala okuzimbira ku musingi ogwo baguzimbira kabataguzimbira ko abantu balina emitima mibi Podium bwe tutandika munange nakugamba nti ekigendera kyaffe kubeera wano kubeera nga tufula kawongeziko akenjawulo natukuteeka akamwenyumwenyu ku matama olunaku lubeera luwanvu gyoyitidde biba bingi byoyiseemu netugamba kubokedde TV2 program Kasalabecca my goodness okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 tumbula butumbuzi ne muno mutegeze nti Kasalabecca yatusedda mangi getukuleetedde tukuwa kasavu kituufu kigambo kimu walidde tewalya kigambo kimu bwekito nti muganda wange amaze okuba ng'osibulukuka ng'oli mu ddiiro lyawo muganda wange olaba Kasalabecca wetekka okugenda mutalawe kyokola kisinga okuba ekyakabi twakasiba ennaku 7 era ekisibo tulina engeri gye kiddukaddukamu weewaawo ekyaleero akasente kabuze ekisibo abasajja babuza nnyo ssente mu kisibo akasente jjukira nti ekonomi yaffe eno akati no kakubuulire wadde byonna sanizibuze naye abaana batandise okwetegekera Easter Monday tugende Dubai Easter kanibu tekajumisa nnyo naawe olwokuba ngenda kuwa tiketi omwana anjumisa kuva amasaka base abaana batandise okwekolamu omulimu baŋŋambye ndaba gye tulabaka ekikulu bwenjogera olowooza nimba Serimba mujje mumpagire Forest Park Buruba tugende Dubai Easter Carnival nkutta abayimbi abanyuma okulaba ko kuli Maddox Semanda Sematimba Shiba Samali Kalungi B2C Katale and Kando balina akayimbo nsanze nda balina akapya kajjane Fik Famaika nga seko saba yimbi Big Eye kusiringa omutwalo kumune emitwalo 2 ekyenjawulo ku show eyanga agakatonda mugulu nze natadde level ku bivulu bino ticket gyogenda okuwaayo ku mutwalo gumu ngenda kuteka mu raffle draw tunyole ekyuma kyaffe ticket yeyo yegenda okuwanguza full paid trip okutwala Dubai olambule yonna kumutwalo gumu bali kujjukira ku ekyo ajja tandika butandisi bagundi abo
masana alegenda kugaba gundi school bus eri abana besoma ngojeko n'ekyo bannaye bapromota abalamu naje muli eyo temuzimba mutima omanyi balanse dozimba omutima sayima kikola atya namwe mujje n'ebyammwe bino bya sayimo mujje n'ebyammwe bulijjo babagamba nti bannaye tubawagidde mutuddizeeko temwagala sayima zene concept yazijjawo baswiti nyongera kubategeza ati ngenda bakuba tugende Dubai isakaliva ngenda kujimba omwana kasita namwadde Jude leo kenda kula yikoti yangu oli mukulambuza abantu wakati gwamanyi waliona byeko filimu nga mugira n'abantu omuya gira badde ababa mwa mugenda kula kino kye kiddako kati gwe Dubai wagenda yodda soka mbagambe soka mukakana olutulanga nga amatala go ayina ekirala gye mugende Dubai yerine gundi oli walidde tewalidde Dubai walidde tewalidde neole yasanyusiza oli yagayina mama ayagala gundi olekoyo mulayagambye mulayo katono namuga akatono tewaliya nange katukayayo onakola lero segirinya ne honorable Sawanyana olabiseko eri abantu oluvannyuma lw'okubeeranga ebbanga ebibatuse kwebadde bingi babadde abantu bagamba nga tebogera kiki nga obitegeera naye munange honorable Sawanyana amaziga gagamuyisemu ng'ayogera nagamba nti bannate be batandika omukuba ekikono banne bamukuba ekikono nyini be bagamba abantu nti simanyi omusajja yalya nti ye yaleeta ddiiru n'atumeza omwagala w'abandi seggi nti ate nti n'ekirala nti essimu abadde yetazikwata principal Munyonya tazikwata naye seggi yo nga tannawona nakuwona ambulance yamuvuga mpaka Magere era olwaleero principal nagenda waapodeti side eri seggi era yatugambye mbwe ye abantu be tebakyalina kye bamubanja mu miliyoni ebibiri ze basooka omuwa mu parliament seggi yasooka n'akwata miliyoni 10 n'agulako emmotoka abantu bano bakyali balwadde omulaba tawulira bulungi omulaba naye nga ekituufu kiri nti olunaku olwaleero agambye nti ebibiri yagulamu eddagala ly'abazira abantu beekawo empa ekisinga okubasonguwa endwadde ey'abazira ekikoledde olunaku olwaleero ndowooza abantu babiri bafunye win saidi eyo ekisookera ddala leader of opposition honorable Mathias Mpuuga baade bamukuba nnyo nga bagamba nti ali wakati mu negotiation naye nga ye awoza kimu sinegotiating ako principal yagamba nti wali ki negotiation ne side eri abakungu ba government baavayo bangi ne bagamba nti bane tewali negotiation naye obaka ba principal bana lumansi bweyoleka lwatu nti lwaki oyogera naabo nga te balumya banno anti principal yasabika era nga bwakugamba oluyimba yaluyimbira bategeera kitegeeza nti waliwo abagenda ne banegotiatinga nga nokunga yo tebiriimu anti uli gundi sayimo nzijukira bulungi we baseera biddo basaawulira bubi omwogezi wa government yandibadde mukulu Fono Pondo naye nga minister era atwala directorate eyogerera government honorable Baliomus y'omu yalabika ku mikulu mingi nnyo ng'agamba tewali negotiation. Minister wa justice ye n'agamba nti nze nga ki naleese bwenti ne bwenti ate nga byonna bigwa mu doketi ya byaguni mateeka ate wulira ye nga ye omuntu yagamba ye nga ye omuntu siwabula singa government Mr. Honorable Baliomus ye n'agamba tewali negotiation. Honorable Mpuuga n'agamba tewali negotiation. Principal n'agamba si negotiating. Honorable Bwanika n'abayo n'agamba negotiation zaaliwo ndi so n'okwogera abantu abo. Bayiza olunaku lwaleero mpulidde gundi Honorable Segirinyanga agamba nti omuntu ayogerako ku kya negotiation nga nawaayo ssente zange miliyoni 2 eza beyiro. Nengamba Honorable Bwanika yagamba nti waliwo abiri gye gaava kuba gagenda nga bonna tewali agayina kuba Honorable Bwanika ng'agamba nti abiri alina gwe yabuuza aba yabuuza Lord Mayor nti gw'omanya abiri gye gaava ate yajjula nga bali kushuwa ekisinga obukulu nti abasajja baffe baavaayo fenga mu entertainment Segirinya kyasoose okulifutinga nti ani yalonda Isima ku bwa pulezidenti bwa abantu abali ng'omutwalo gumu kati bali obukadde busatu bamulindiridde. Abantu beebuuza ekibuzo ekinene abantu bano lwe basoose okwogerako eri abantu babadde basuubira okuba nga principal agenda kubeerawo ku side eno lwaki principal kati kyolina okumanya bitali bya makulu tabikwasa makulu ng'ogyeko n'ekyo walabyeyo balooya ebyo embozi gye ziri nnyingi eziri baka mungoni ezitasobola ate ng'ogyeko n'ekyo ngoloza lwaki bapondose ne bajja ku kitebe olwalero eggulo mukoti walabyeyo ani ku balooya
by the way honorable akubye mbozi mu bukedde baloya bayisambye omusango gwa gundi honorable Sagirinya ne honorable Sewanyana kyebakoze kyali bateekwenda okukola politically okusigaza constituencies zaabwe political okusigaza constituencies zaabwe baade balina okureporting awo Yes, Sewanyana kikyali mu kikyali kibuuzo okureporting awo yagenda first time ne Sewanyana gundi principal yamala kugenda ku TVM nagamba Sewanyana tamulabangako nesimu ne bwazi kuba teziri principal ndoza abadde gundi abadde side zeri gomba abadde kusomera eri bato eri kasaka side zeri abadde gomba side zeri yo banagaleyo nenga honorable Sagirinya tumwaniriza twende tumisinga nyo mu side ya entertainment yomu ku basajja basanyusa yomu ku basajja bakankanya internet nga ogamba ye twaitwa mu kyusadda ngate kyali mu byabufuzi tumanyi ngo waffe no mu entertainment live yesoka senga malusa yagala disponsoringa ya Sagirinya live yesoka senga malusa yagala ne nganda agenda mu kyaza mwanyinaze Gulix agenda mu kyaza live bagenda kwa live zibunyo emyaka 2 ngobona emyaka 2 ng'opocha emyaka 2 nga tulaba family yo emyaka 2 nga tumanyi kigenda maaso nze bantwala ndi Mr. Update ngenzo okudaba Mr. Update bali mutwalo nage ntandikira nawa banyina abambuza nga tonatandika live mubeera abantu miliyoni namanga mwena muli ku live nengamba kati ani ananda natunudde nti ugira oti live bena inviting anga kakati bonna bali live bonna zenagenza okudaba Mr. Update kati bali miliyoni kati nonya linnya ddala bwe nalinda ira ku madala ga parliament bwe namala okulayira banamawule bambuuza Sagirinya ennaku z'ekikumi ogenda kukola ki nembaga nti ennaku zange ekikumi nze manifesto yange nja kuba njiggadde lwaki bwe namala okulayira bakwata miliyoni 2 ez'emmotoka ne bazimpa miliyoni 2 nengulako emmotoka ya miliyoni 2 nendigula nenditeeka mu ddwaliro kyekyankulietingisa n'abalaba abamu ne batandika okumpala nati musajja nga atwala speed kubanze nasanganga abantu nga bamu baffe nga banga mutwala speed n'abamu nga beenaalemu nga banga otutta muganda waffe oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ekitundu omuntu akyasobola okuyimirira awo n'ayagala ate obulumi bwenfunye mu kkomero bw'emyaka 2 nsigale nga ate ne bwe bantadde nkyalina obulumi bwe bumu wabula nga ate kati ku mulundi guno nga bunteekebwako bannaffe bennyini bwe tuli mu bukulembeze olw'okuba nti balina ebyabwe bye beeyagaliza tukimanyi bulungi nti ebifo bino bye twafuna ebyobukiise mu paliamenti y'eggwanga biriko abantu bangi nnyo ababwagala nange Alani Sewanyana abantu 12 be banvuganya ku bubaka wa paliamenti nga nzija mu paliamenti nga sinabala 11 bwe twali mu kamyufu k'ekibiina kya NUP so oluusi ebimu ebyogerwa nkakasa nti waliwo abo abalowooza nti okusibwa kwange Alani Sewanyana sacrifice badde nene nnyo eri bannamakindye ne bannakampala ne bannayuganda nti oba oli awo emyaka 2 gye batasobodde kundaba mu bukiise bayinza okugamba nti tumwongereyo ekisanja ekirala okuva 2026 ewatali kuvuganyizibwa kati n'alwana afuba okulaba nti wakiri obulumi bwenfunye mu kkomera ate bufuuka ng'ekirungi ate nga bwenvudde mu kkomera ataddewo ebigambo oba bataddewo propaganda atategeerekeka Kasalabecca kochali munangi kozi timu yo nayo yagenda Katwe United yagenda yagiteka mu center Katwe United nalabe ndakwezo nga officials bagande tukyayina atuvujirira tuli awo okay kati basabire kisokera ddala omanyi bagawula mbwe bugagga kye kituufu previously sege yagenza okoma onge dwairo lye bali no bulambwe bugagga ukiso kikola ngere bulamu era kati 17 no because emisango gine gibavunani watigina kugwa kyoina okumanya ka twasabire tibitambule bulungi nnyo abalonzi babetaaga n'ense ne betaaga
eggwanga nali beeta kubanga ba honorables yawulidde kyagambye abantu bekawempe kisinga okubasumbu endwadde erigyogambye kale nyongera okubategeeza nti senga mirembe be bamu kuba tuteekamu omusimbi ogutokomokera ddala wano Kasalabecca era nga yakuletedde ekizigo ng'ojjako kiri kimikisa nsangwa kati yakuletedde kyambuluzi kyamikisa. Oh my goodness, ulira akanyako. Kyambuluzi. Okola nga lobula mbuzego. Oh my goodness, kyambuluzi gwerekana okuleka kakati nkolera ekintu kimu. Kwate kubo kera kumacha gena mu paka wona wosinzira okuva genda empererwe. Empererwe namere wogenda okubeera nga osanga omukyalo ono wagenda okubeera nga akukolako ayina ebintu ebirungi ddala oba mufune ku not musanvu town 317 senga mirembe abimalanga byonna. Kakati ekisiibo kino eky'abasiraamu bangi abavayo ne basiramuka era ne tutunuulira abantu ne tugamba gundi ovudde n'osiramuka naye katulinde mu kisiibo ono asobola okukikwasaganya abalala batugamba asiibako bwatuuka ssaawa 8 ng'afa nga asiibulukuka kofeitizoke munnaffe naye munnange madrat ambasada wa walaji mama yamuvaako astagafulullah era wokyogerera kati yamuvaako biri waliwo okunywa n'okubeera ambasada kakati okubeera ambasada tosobola kivaako kubanga bakyamuwa ssente ebyokunywa byesemanyi bulungi kakati wano bakolawe bati gwemmanyi nina omusiraamu gwemmanyi Korani ajimba buyimbi nene tasiba yangamba kakati nze mu kisibo kino njagala kulaba ku bantu nga Lukumani omutegedde ali mu kwebulirira yeyawula Katonda omanyi ti mu Busiramu balina kye bayita okweyawula ku Katonda ogenda n'oveewo n'otandika okubanga osula mu muzikiti nokwita okweyawulira oba kuyita ate oba weyawudde Katonda bakuyita okweyawulira ate oba muli munda mu oba weyawudde ku bantu ng'olyeri oli mu Katonda eddiini yajagala nnyo yajagala nnyo eddiini ate okubanga asiiba Lukumani banetwogera ku Vincent Sagawa alamu astagafulullah tulina okujukiza abantu waba tamanyi Lukumani bamanyi Vincent Sagawa eyafuuka Lukumani kati Olidini yajagala nnyo to the extent nti music yamugoba takyayimba yamujjayo ku YouTube era aga nti music stan erinnya gali nageyambulira ddala nene twakuba ku mboozi ebyafaayo era we yasiramukiranga wakati eyo agamba baali balimba era byebimu ku Allah bebintu byeyamutaasa abantu b'ensi babi nakati bakyabuuza kankubuulire Lukumani nga yakusanze ndi gyovaawo osiramusi naye kale omukulu ono atunyumiza n'atubuulira ekisibo wekimuyisa bwakisanze ebirala akyayiga mpola mpola naye agambye ali kaweefube wakukyusa mukyala we wadde nga mukyala we naye musevensidde naye agambye ate tekimugana kumufumbira hifutali itafu tekimugana kumufumbira itafu kwato yinze kisibo kiyinza okusanga eri nja kuyiga mpola kena soko kwata baraka lao fikum soko tuwe Lukumani idi mbaraka odamu gambo otya fazila laita ala kakuya muchere we ino kusoko kuyiga kati gweze kankubulire ate nawe ogenda okulya omuchere nga toli musiramu mulimu obuntu obutini bwoyina okuyiga nyina mukwano wange yampita faipa nampita ewaabwe ku yidi tutudde yabagambye danyambadde ne sharia ono ye Haji Abdul Malik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nengolabika bulungi laba obusiramu bunyuma alhamdulillah laki ekisibo kyo ekisose bukyanga osiramuka obulira otya Allahu akbar nsaba gunyanguyire era nga bwegenda okunyanguyira nsaba Allah kirize buli kye namusaba nsa nesunga okufuna ebirungi bingi mu mwezi guno kwaseka wange waswangamba nti guno omwezi gwe gukyasinzemu ebyengera Allah bwagobira mwasonyira buli kimu buli zambi lyonna kino kitegeeza ki eri madrati oba Abdul Malik cause tekibadde kyangu emikwano gyofunye bukyango joininga obusiraamu kiri kitya kusaidiyo kikugaseeko ki anyway mbadde n'emikwano mingi nnyo naye ate ku mikwano mingi neeyongeddwa akaate emipyanga mingi nnyo ate nga gya ddiini era nsanyuse nnyo emikwano mingi egyenjawulo gyenfunye nti nsanga n'abantu yalina ntoyambuulizako nga mbuuliza wane kati ansembeza netuni bahaji bangi bensinkanye Allahu akbar
Eryo katasajja mu dini kusaaga. Dini si comedy. Buno bulamu bwange bwenteekateekera neteekerateekera ki akira so bwe mbuzanyiramu bino si bya comedy mulimu abagamba munekyo wekwekanoonywa bino si bya comedy sebo ndi musajja musiraamu ddala era eddiini njirimu siina kinnuma nti nina alusaazi nzizina nnemesa okusiiba ndi mulamu era nina okusiiba sebo obusiraamu buzimbiddwa ku mpaji meka 5 oshegeera kati empaji ey'okusiiba nayo mweri soomu Ramadani okusiiba omwezi gwaki gwa Ramadani ate n'ekira Allah yakikulalikako ya ayuhalladhina amanu abange mwabakiriza kutiba alaikumus siyamu mulalikiddwako okukola ki okusiiba abakiriza bebaani bebakiriza Allah nombakawe nga ne madrati naye mwali nakayingira bannange ndi mu baby class nesola yenyini ngimanyi nenkyagitaakanamu akatini okyegera nkyatereeza nsigenda kudduka misinde sijja guno omutwe kompyuta ate memory card ejjula kanino deleting ebimu kyadeletinga nzijuzeewo ebiki bini ngisoma era njirina nina sekanyo wuuno kyenaviirako ddala gwe gwali ogw'okunywa ekyokunywa sikyakinywa kitamiiza ekyokubizina newe kiba si kisiibo ekyo yakivaako yes newe kiba si kisiibo obwenzi yes obu tulina okwesomya mu za bya Ramadani era omukyalo nga munnange sooka ogire mu booti era wowe nyini toli musajja oli musajja muwoowe baakuwoowa something emikolo wagikola mama ngamba mpapa naye nzisiramu Sereebu ate ndi musajja akuze nina family mukyala wange mu 7th day kumpi ne balinga abasiraamu tanywa mwenge talya nnyama nkafu otegeera si omukyala abambala obubi so mukyala wange naye mbadde naye ebbanga essuubi weeriri nti essaawa yonna atwegattako Maddu atani akufumbira kafutaali sofa oba gwe weetetenkanyiza mukyala wange namusanga akyali mukyala wange tana kusiramuka era kyafumbye sikyenyinyala kolw'ensonga si mutamiivu kufumba nyama nkafu waka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagaza saumu ennungi Ramadan Karim bwena basiramu bannange tusaale tusiibe Allah nga babarikia. Kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulira ng'ogenda kufumbirwa mwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa Bannayuganda ono Nsenga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidisiwo kakulete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolema kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi.
abakyala bo manyi Sekamadi sawe. Mahadi tena kusibu. Sheikh Sad Mayai. Tiranga tuyambe sibulire mkono kwa Mahadi. Seka ngenda mutarawehe. Seka Sad Mayai. Tuyambe. Twina Mahadi wano. Flexis Muslim. Ajaru na mirubi kole kono Mahadi musajjao. Flexis. Oliye Kato Chris. Nende chigana. Aizo kwa Muslim. Aizo kubanga. Aina gwa sibirako. Aizo kwa Muslim. Nayo bawe sibira. Obawe sibira. Nenga Mahadi tukwagala nnyo. Nyongera okubabuzako mwena akadeke mutu wabanange sisobola kajajamya ate mwabatulabira ku Facebook mbabuzaako mu ngeri ey'enjawulo munange nno Kasalabecca kansoke malo okwagaliza muwala wange nako wayo mazaalibwa ge wela ndijo nno naawe nno mwannyinaze wela ndijo bebi wela ndijo onako walira kuba nti abadde ku ssomero myaka emeka mulongo mascarala mitis obiwo Mr. Masapti weekend ogimanyi Mr. Masapti era oluzina ngamba dad when the weekend mugamba nti mbulako ennaku bbiri kubanga akate special birthday ate ku weekend ng'ojjeko yali kiba kirina okukolebwa kirina okukolebwa naye nga mwagala nnyo bebi wange oyo njagala nange olunaku lumu ngambe jodi sooka opposingemu njagaliza ku mutabani wange Brandon Maseruka womanyi nawe oyogera nti kijja kuggisaako tiketi ekyo kijja kuggyako tiketi bayina yingi kuggyeko tulina okukola ebirungi ebirala okudda ogiwadde gundi gundi mulabye leero ensaawa kute ya mulembe bansonyiwe netonze sebo oyokya nnyo ate nga nagambye nkwata bulungi paka nga okyewendi nange bwenkera ne ŋŋamba tupozinge mutabani wange bwekiti tumkugyeko nkujeko kati olina okuddamu ku zero okugikolerera tiketi wadde osembudde ng'oli ku 90%. Ng'ozigyeko nnyo naawe leka jjukirayo ekirungi kyetuzizeeko okunzaaba e Masaka togiwawo ensawo naye nga omusajja mukulu gwe bayita Biva Organic gamba wake up oteekeddwa okubanga omwekaata ka wake up kano omusajja ow'ensangi zino okeetaaga kyali wange gwe buza Lawrence muganda wange munaalongo mukabaawo ajja kubulira nti wake up omwetaaga omusajja mukulu gwe bayita Richard Ssenjobe yakwata ebirongo yabiteeka muno sijja kuddamu kubalwa kubibabulira mujja bikopa Lawrence naye ng'ate nga ayinako okunywa kali erya ka gift hibiscus 075 nkaaga 24 mukubireko omugambe Richard Ssenjobe 075 nkaaga 24 osobole okubanga oyogera naye mugambe nti ku Podium kwe baŋŋambidde bati nti ebintu bino gwabikola mbadde wano nekwamu akafaananyi olaba Lawrence yeyagalira ku mmeeri ziri ezeeri naye kati ng'omugambe nti Lawrence ate alina okukolera tiketi eyo Lawrence akyabulamu ate alina okukolera agende Kalangala eno gyagenda bayita Dubai oli nnyonyi muneze badde kwagaliza mwannyinaze Lawrence yongera okukola tiketi eyo ginnasalawo sinakinaigogera mu kivulu gera mu kivulu owangule abamukozi wa wano twagala bali abaze obuzi kakati munange Sherry Matovu mumanyi bulungi nnyo mama Nanyonja mukyala Tadias Katumba mweno art industry mulimu abantu abajja nga bakubuuza nti oyo kale Sereebu naye tikyakola Sherry Matovu akola ati Sherry Matovu muyimbi mpaye nyimba 3 yasemba dio fulumya oluyimba tiketi ogiwangudde nga tewali kimpe nyimba 3 eza Sherry Matovu gwagambye nti muyimbi enyimba ayina luno luyimba ne bbaawe Tadias muyimbi olwokubiri waliwo wano akapya yakakolera vidiyo ennungi olwokusatu lujja kakati waliwo mulala mwita Prima Kadash. Oh my God. Oyo tumanyi wa mmere oyo wagundi wa pirawo togamba nezawuja yafuka Sereebu lokwafuka mmere nenaalongomuga basatu mu lufula oyo muwala Prima kyakulabirako kinene nnyo nedda yebaza Jostede eyamuyamba n'amuwoneka atya oyo muwala ovanga ku mukazi Prima without Jostede tewali amumanyi ate Jostede without Prima mugenda bira baje bigenda koma Prima ageza nnyo okwekukuliza ku Jostede atako watu geza kubuulira kati Sherry gobadde ogamba njasobola okwebaza Tadias webale kuuma ageza okukola nti embeera nagihandolinga bulungi ng'omusajja awo credit yamanyi Tadias because omanyi bino ebintu byangu nnyo pause awo kibanga pause bino ebintu byangu nnyo ntera nnyo okubuulira bibaawo
nena kakavubuka kaina ngeri je kachazo kyanzemu abakyala be Makindi abo kesike kali akono wewunyisa omwagalwawo offship bona gundi ye mu group kye kimwe bona group yemu ebyaddala kisobokera ddala okuba nti Makindi yerimu emizimu ate mbadde manyi omusajja waffe twamufunye taliiko gundi walala kale ate abasheri matovu balogaabo kakati oyo musajja otomulaba ali awo ali mu kaaba naye agenda kuyitawo egundi yemu atandika okugamba ne mama nanyuja ne mama atandika okuwanga kakati mu byonna abasajja mwena singa bannange mukoppako ku Stadius yagambye oba kyobaki oli mama w'abaana bange sirina kintu kye ngenda kwogera nga kimuvvoola nedda jostede koppa ku Stadius ulire eddogo mama nanyuja mama w'abaana tekigenda kuvaawo ate yagenda newaabwe n'amugyayo mu butongole kati ali mu buzibu mu bonna bonna ali mu buzibu ye muvubuka ono omupya omuto oyo omuto Shakibu kubanga nze ndabira ddala ate by the way Sherry lolo modo ye Zari anti wulira ono Sherry akozesa ono omuvubuka mufunirako gundi YouTube mane na bikibe bito because byakola biwali ye byakola nga biteekayo gwerine mu myezi 2-3 era kajja kagoba Kashakibu bajja kagoba kwa kati Stadius katulacho vola mwami rutaya bwotyo wulira ati wulira ko Shakibu bitala rutaya bwakulaba kati womubuuza Sherry nti kiche yagadde kuoli aja kugamba nti just kumpisa mu mbere eno omanye mbere eno alina obulumi ku mutima amaziga ku mutima ago anonye omuntu amcomforting okitegeera tamulaba kati oni amufunye yasimuyisaawo ali mu transition naye ndijo lwaki mubulira ku basajja oyo nakawere wa myezi ndoze 3-4 gola boy ndijo uliya yali yekyanze wamala okuzaala nayo tata w'omwana okitegeera ate kati n'amala afuna kana kavubuka anti kati kitegeeza Stadius anoonye ekizibu wekiva kuba mukyala we yala Stadius by the way takukkuluma takaaba tayomba oba tana kyeyevuma ye yagambye mama abaana bagenze free agende kati mama abaana yagezako okukola buli kamu konna oba tonnaba kwezuula naye wewezuula obulamu bugonda tuli mu kisiibo muno katusabe nnyo Mungu atusembereze bye tusinga okwagala twagala ate kujjukira nnyo gye twali ebyo bituzza emabega bulojjukira ennyo emabega gye wali togenda kugenda mu maaso enzigi z'emabega zireke zeggale Mungu akusumuulira ebirala nafunya njagala kyekyo nafunya njagala awulira nti anneetaaga njagala mbeera ebakwagala tobeera ebatakwagala Mungu bwatyo bwe yakireesa abantu lwaki muwakanya nnyo abantu baagala okuwakanya naye ekibanga Mungu bwatyo bwe yakisazeewo nze ani agaana naye bane lwaki tugendayo nnyo bannaye nze n'omusajja anankyawa n'okunkyawa kyomanya ndi bulala kati ndi mulaavu sagala nnyo okuzza bikadde era Mungu bwana bakisazeewo tosobola kumanya ntegeka ze asobola okugamba Sherry ono akaabye nnyo kamuweyoko omusajja amusangule amaziga omwaka it is okay bw'aba asazeewo as long as mba nsanyuseemu mba njagaddwa tuleme kubeera ku bino bwate kati kino kambabulireko kimu omusajja ngo waliwo engombe egamba nti omusajja oba omuntu mutambuze muwaakadde mu stadinge musome ebyo ebintu nabizudde byonna byebimu omusajja gw'olumiza ne gw'oyanguyidde bukya ku makya n'akukyawa oba akwagadde wiiki emu it is okay as long as wiiki eyo ginyumiddwa okitegedde genda yebakwagala ng'omuntu oyo akwagala nnyo bikola nnyo nze obuvunaanyizibwa bwange nno sinnabulemererwa era sinoonya ani agenda ku buntikkula kubanga bwange ng'omuntu naye nga bweba nga tata w'abaana asobodde n'agamba nkoze bwe kiti nakyo sikigaana naye nga ate tuli fine kati he's been a good friend to me abadde ankansolinga bintu bingi abadde advise ebimu nga ndaba bwe bityo bakyala olugombeera naye mu TikTok aliwa olugombeera naye gwe mukala naye mu challenge wa TikTok yoyo of course Hassan J yeah nga mwana muto tebamukutwale kuyo nze ndi mukadde mmeze envi zinduliruddawa kiri omwana nga Hassan nga mwana muto envi zimmeze nze bannange sibalira kyenyinza kugamba naye nga buli muntu ayagala amuwa emirembe n'essanyu
okuva ku bigambo by'abantu and tetuli wano ku proving abantu kubanga abantu balina ebizibu bingi tebalina budde bwaffe era bwogera ku makya noga nti banandaba bati bani abalina obudde bwo buli muntu alina ebyokukola okitegeera teri alina budde aba balina obudde batalina byakukola kati nze nganze olaba olunakulukera ku makya nga ndaba terumala byennina oddukoleramu nga terumala so sharing enakugyawo obudde obulingiriza ebitankwatako kati omuntu yenna ngaali agenda kulingiriza ebyange ebyo agenda bikwatako dde bane let people be abantu mubaleke genda onoonye ssente ebintu biri yagalwa nga toyinamu ne ku ssente obulamu bugonda kakati nze nganze sheri nze nganze ndi mukazi mukkiriza era nga ndi muisiraamu naye ekyesitakkiriziganya nakyo ekyogerwa nti omuntu mu Ramadan oba mu mwezi guno woyina okubeera omutuukirivu wokka mukama talina we yakiwandiika nti oyina okuba n'empisa bwe ziggwa ekisibo bwe kiggwa oddeyo mu mbeera zo abakafiiri ab'emitima emibi buli omu yajjayo shariya gye yali yazizizika ffe tuba n'emitima gyaffe emirungi tuyitanga nagyo buli kaseera oba Desemba oba January oba Novemba tuba n'emitima emirungi byeffe bakasangwawo tetukyuka empisa zeezo embeera zeezo imaani kyekyo tetutaga kakasa mulimu tukakasa ffe eddiini tugirina ku mitima tetwagala gikuba buli omu mu maaso it's not about muno ovaayo yambala gundi simanya ukola otya kalakala emimwa gyonna si bwe bitwa ebikola obusiramu bukkirizibwa okwetuninga bwotyo ng'oli mu kisiibo of course ngera mbawalabu be basinga n'okwetuninga abawalabu yeekuba inaane yeekola atya ne beetonaatona abayindi omuntu yenna olina kuba ng'oli kya zaabu buli kaseera olina okwetona naddala ffe abakyala tuli muli n'obalekawo n'obanga atabalaba n'odduka ate mu mizikiti so nga ate ne bana abatwetoolodde asobola okubeerawo bambi nga yandyagadde okusiiba naye ng'ekyokulya nekyo nga takirina sookera kubaba bakwetoolodde bw'oba osooka okulaga nti ofaayo okutwaliza awamu tekyandiyawukanye na nnaku ndala zonna omuntu yenna osaanye obeere n'omutima eddiini mu mutima oyite nayo sigamba nti ogenda kubeera nayo omwezi gumu bwe guti bwe guggwako oddeyo otemule okonjere owaayirize si birungi okitegeera so nze nandirowooza nti kino tokiyitamu kaseera buseera obenga ekikake nze munaye eddiini yange sigenda nga ngimansamansa sigikuba buli omu kyekikulu eddiini yange ndi mutima n'oyo Allah gwensinza era togenda kunjagazisa gwe kyoyagala nkole kubanga sikolera ggwe newenkera ku makya nenkulimba nti nasiibye sisanyusa bali ku kamera bandaba kuba nja kikugamba nziruka endye gwensinga okutyali waggulu yandaba buli kaseera so si pretending wemba sisiibye waliwo byenkola ebisinga kate saba nkingirize abalabe bange kubanga babeerayo omuntu yenayina akola ekigenda maaso oba omulamu oba alaga nti obulamu butambula olina okuba n'abalabe oba tolina abalabe then mukwano simanyi kyoliko weenoonye olina okubeerawo buli kaseera ng'olina abawonyiiza bw'oba tolina bawonyiiza kitegeeza oli mu comfort zone vaawo so Mungu musaba anyimusize ddala nterewo emmeeza wakati awo baleme kubanga bantuukako yoyo Sherry mama Nanyonyi omulenzi ogwafunye nze amagezi genkuwa just get y'omulenzi mubere mulavu ya mujije mu public kubanga onakwata love eno kiteeka mu public ejesigale ekuba ekujja yinga nebirabyo nabyo naye watambuza kwambalanga boss judi ebintu ebimu waliwo ze bayita indicators njagala soko ombulize ku salo ngotamale yogi sounds kwali muganda ngangambye mwe bali kubanga mukwasaganya ekintu kino judi ebintu ebimu munenda nali manyinga byawaga anyway wali omugenge tebafunyizaawo ngala yongera ogambe nti senga Malusi Kawomera ku Anet Plaza level eyokubiri atugamba tugende totaniri amanyi geyongedde kubanga balekera ku social media platforms zaffe abamu ku following abatulabira okwo just olw'obudde sobodde bayitamu leero amanya naye nga tubeeyanza kubanga ekiri ku Facebook ndaba bangi kwe bali batulaba live batugobera buterevu nnyo era nga kasazi wera sawa 2 go batasobodde kuba nti noli ku TV awaka abaana bagala kulaba birala batulaba ffe osokwata simu yo gwali mu motoka tuba streaming live so tulaba kasazi wera sawa 2 ezekiro ate akera ku macha bokedde olupapula agula nusu 10 lumuroka New Vision wa 12 amawulire mangi gonna ge weetaaze mwegali kakati tubagambanga wano nti ffe Uganda tulizaabu
Uganda muli ebitone. Farida Ndawusa akwatiridde Uganda paka Nigeria. Avudde ku shooting. Yabadde yakomyewo ali mu Uganda Neka muzeno wayagambye tamumanyi. Atenga Farida tugambe Ramuze mukwano gwe nnyo. Yabuuziza Ramuze yakoze ensobi. Farida wagende Nigeria akyusa. Yayita ine ekedu. Akosagala aga film. Katono mwana yamubuuziza. Mukwano gwa buli star. Ono mwana yamubuuziza nti omanyi Farida Ndawusi. Wena mwa Farida Ndawusi. Kati kano kubuli nange nagenda ka South Africa eyo kati nembako gwembuuza mukwano gwange na gwembuuza gundi omumanyi and Mr Masapi nedda sijja mwogera ngeriri nye bamanyi ddala kati gwoyinza okubuuza Farida Ndawusi nge Nigeria bamanyi ddala mukwano nze kyenjagadde ku mwana Farida mukwano gwa buli state Nigeria atunze Uganda n'agimalayo checha film atutunze buza za Farida nakati yakavayo emyezi emabega okushootinga emyezi emabega nerera badde ku shoot nze simanyi lwaki tutakwataganako ne Fiona Kirabo abaana baffe ne babeera nga siti yetaga okujja n'abangula mu gundi ate Farida batwogerako bannaye alina ebitiibwa bingi ye Senga Rema Senga Rema mukwano gwa Rema kati walekera ka Farida ka baby girl ate mukwano gwange ate ng'era mwanyina wa omulaba gwanyirira mweraba mwanyina Hamuza omubwati mukwano gwa Rema omubwati. Yeah, people say that Ramsey Noah mkwano gwange byaddala. He's just a friend. Yeah. He's just a friend. Nebo yaza naye director Chris is also a friend. He's a director na linko zako na Isa. Yeah. Nothing much. Tumayinga Desmond Elliot ne Desmond mukwano gwange koze yali best friend Jamaica Emeka ikense kimanye ekyo sikyegana. Yeah, Jamaica. So Jamaica and Emeka, those were my close friends. I mean close, but this one they're just my friends. Easier. No babitamuza Desmond yali muninkini wo. Mukwano gwange just nabaleeta wano nga tukola movie premiere ne Tutuuse. So manya abantu bawano bamanyi okusala omusango bamanyi okuwayiriza. So nothing between me and chikutambulirako nti wa dating at Desmond Elliot abantu olwaleero bakitegeere nabirabako ne bagamba nti nze njagala Desmond Elliot, but we have nothing between us. He's just a good friend of mine. Alimba Nigeria go dating Mike kande kansigale of course aina ate walize nkyakolera ne last year mbadde Nigeria nga nkola kye kyabawukanya nange omuntu ekirabika twali tetulina kubeera ffenna naye tetwakyawagana ng'ababigwo we still talk. Yeah. Nga tufunye omukisa tukusanze Jim Ike tono gwe tulaba Nigerian movies ezisinga zabeeramu abeera so rude, abeera so arrogant, abeera so tough. Jim Ike ali atya behind the camera ate munnanga ali so cool mutu gotasobola nakumanya ebintu byakola gotasanga amabala yatakomba yatanywa mwenge nti oba muntu abeerawo nga munywa mwenge ali awo mutwanya obusoda amazzi tabeera mubi kugamba ebintu era ye muntu avaako mangu waya anyiga amantu ate yeronda nnyo naye olina kumutegeera butegeezi. However waliwo era obwo obuntu obumu obwo bwolaba obwo arrogance kajjalo but ennaku zino yakula yatandika n'okuyimba nkugambye indase waliwo atayimbe maha tumaliriza kikwetagisa kyofuna omuntu ove ku lujja Farida mwango bayo mwamunkoyi omulenzi nina mulinda embaga amanya bitole tetujja mugamba mwami Ndawusi ekyo nsaba nkyerekereza naye ngaali atyo gyali mulungi yatya muvubuka muto alina mukasi muvubuka muto ali okay and very calm beautiful tasangika very unique, that's what I can say. Muzaako bannange olulala kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products.
Batugambe mbu Ramsey Noah mbu. Yeah, people say that Ramsey Noah mkwano gwange byaddala. Mkwano is just a friend. Yeah. He's just a friend. Nebo yaza naye director Chris is also a friend. He's a director na linko zako na yesa. Yeah. Nothing much. Tumayinga Desmond Elliot ne Desmond mukwano gwange koze yali best friend Jamaica Emeka ikense kimanye ekyo sikyegana. Yeah, Jamaica. So Jamaica and Emeka, those were my close friends. I mean close, but this one they're just my friends. No babitamza mu Desmond yali muninkini wo. Mukwano gwange just nabaleeta wano nga tukola movie premiere ne Tutuuse. So manya abantu bawano bamanyi okusala omusango bamanyi okuwayiriza, so nothing between me and kikutambulirako nti wa dating at Desmond Elliot abantu olwaleero bakitegeere nabirabako ne bagamba nti nze njagala Desmond.